oba olwanyisa oba mwagala nkyukakyuka enkyukakyuka tegenda kugasaago weeka omuntu omu obanga olukulwanya entuuka oba otegeera nti olukulwanira bannayuganda kati omunnayuganda yenna waajja n'akusobya tomulwanyisa wabula omukola ki omusika adde gy'oli okiwulira naye kati nze kyendaba waliwo abalala bagamba ojja atya waka waffe ekitebe kya nuupu si kya muntu omu olina okulwanyisa wenaremu omusika adde gy'oli ate olina okulwanyisa wa UPC adde gy'oli oba mukole omukago mubeere nga mulwanyisa ekintu kimu kati ojja kuwamba otya obanga ate mulwanyisa bano abatabaliiko omulabe wo gy'osinga okola ki gy'osinga okusika adde gy'oli naye kati nze mpuliriza ngeze ku mikunanka ku mitimagano ez'enjawulo olaba omuntu agamba lwaki yagenze ku kitebe kyaffe ekitebe kino ekya nuupu si kya muntu omu ekitebe kino kya bannayuganda n'osanga omuntu baagala okikwasa bakikwasa ate bakikwasa omuntu omu nga nga Bobi Wine bagambe ekitebe kati kyeŋŋamba Bobi Wine wava esaawa zino ekitebe kino tekitambula mabano buchenjagala okubuuza wabanga ekitebe kino mwakizimba nti muzimbira bannayuganda esaawa zino omukulu wa mono wavaawo ekitebe kino tekigenda kubeerawo ekintu kiri kimu nze kankuddemu omusajja okubeera nga ekitebe kyazimbibwa ne kibeerawo togenda genda opameyo tuleme kwogera kintu kyonna siganye kyekikulu kyekikututeyo owulira ono omusajja ono leka nze nkubuulira omusajja ono muyimbi omuntu omuyimbi alina okusigala mu mawulire oyagala toyagala n'onaakola otya alina okukola akamubeeza mu mawulire ate leka nze mbabuulire ono omusajja ayinza okubeera nga abasosonkereza asigale mu mawulire kati gwoba omwogerako mu bubi oba mu bulungi yaba atambula kati mwe mwenyini mumala ebiseera byammwe mwe esaawa zino kye mwandikoze tuli kumpi kulonda lwakuba tusigaziza omwaka gumu gwokka mutambule mujjeko eno esironko we tuli eno munoonye akalulu nenze mpulirire eyo eno ebana ereka mbasaase n'okubasaasa lwakuba eno temuliyo byangeni kati embaale eno temuliyo byangeni eyo gyoli embaale sironko olimba yese ndi sironko saa zino wenjogerera anti kati ndi sironko eyo gyoli esironko NUP gyeri wateriyo NUP teriyo wadde n'obeera wero si wano taliiwo okitegera mu Mr. Leka nkubulira amazima Eddie Ndiangeni wallahi ga Mungu obanga olwerereze tupakire bwerere oba oli Kenya nkuteeka mesente oje wano onasanga wado omu atakuwagira enkwe emitwalo 10 kaka wezizo nange kankuddemu Ndiangeni His Excellency Bobi Wine yali agenze ke sironko banedda His Excellency wa moyo yayitawo buyisi nagende ebudadiri kakati leka nkubulire kadi nze leka nkubulire tuzze tugobeera laale zonna zabadde akuba esironko yaliyo era numbers yaliwo abantu bajja kati abantu abajja baavaawa uliriza kyenjagala okubulira kino uliriza Bobi Wine abantu bamuwagira siganye okiwulidde naye kati saawa zino onaawa Bobi Wine akalulu siganye tujja kumulondemu ani ajja okalinda lwakuba akalulu kalina okubeerako omuntu alinda kalina okubeerako kiki kati gogamba oti abantu bali kumuddukira okudduka okuwagira kirala n'okulinda akalulu nakyo kirala okitegeera kiragala okugamba mukulonde esironko tebalonda tegeere kwanza lindako kwanza nkubulire Bobi Wine omuntu amaze mu kuyimba emyaka nga 2 ate eno babadde tebamumanyi waayitawo abantu balina okumuddukirira oyagala toyagala Bobi Wine ali public figure kwanza nga tujjeko ebirala bino Bossman tendi okutegeera Bossman wanjisema Bossman Joli ate Bossman we mute yendi Eddie oli otya muganda wange akazindalo kako Bossman eyanza nze ninasooka kwebaza ebbanga lyonna omanyi mu bantu abaaliwo ebiseera ebyo basobola okunjulira twalina Isima twalina Kaye twalina gwe buli omu yali ebigambo bye okujjako gwe webale yimirira paka kati okitegeera kaakati bwe tudda ku nsonga ya ANC nze nabanyonyola from day one nembagamba alien tewali lunaku nalumu yali alabye Robert Kyagulanyi Ssentamu tamumanyi yamanyi Bobi Wine ne bwe mukuba emiko ne mumuvuma ne mwita byonna yamanyi Bobi Wine
era bw'atunuulira bw'ati alabira ddala omusajja yayimba kadingo ne kiwaani kati bwe yabadde ayita n'ajjukira nti koze omusajja baamuteeka mu nuupu nti ye ne kati mulaadi ono n'amuyitako ntya budde bwakiro n'amanya nti yayiteeko wano kiringa bw'oba ogenza okukyalira mukwano gwo omala okutuuka awo n'ogamba Edi taliiwo ne katoba Edi mukolere n'owandika akapapula n'okateeka wansi w'oluggi n'ogamba Edi mwana nayiseewoko okitegeera kati bino byonna oba oyomba oba omuvuma ye yadde ayitawo aga oza omubanda atera obeerawo wano olwokubiri nze kati nkole ntya nkontyakulitomambaleewo okiraba so kakati bannayuganda balina emitwe aliyeri ekyo kitegeere bulungi nnyo buli lwatunuulira Bobby agamba ayo ono twakalumanga ffenna newankubasinze saamutengerera leka mujjukire nti kyaliyo kati nze nakasigaza nze nkaluma okitegeera bw'ateekako omuti najjukira waliwo eyakulembera omuti newankubadde kati nze ngukutte kakati bannaani omusajja aleseewo obubaka nga bw'olekera Chariot Edman baddeho ko wano oyinza okekologa mwana mpiseemu akati naye yabadde ayitawo n'agamba ekinuma ogera nosensi muli bavubuka kale wulira onozo kati olaba yabadde omuteesa w'olunaku njagala olabirewa Bossman njagala amazima ngamba amazima Alien yali amitinze ku Bobby Wine okumufuula kyaliwe ekikula ekyo yali amumitinzeeko bakati olaze nti bakyali bamunyama neta mu meeting angako njagala kitegeere bulungi omusajja oyogedde asatu akakoledde bw'oba ovuga booda n'oyingira embalala ne piki bw'osanga owa booda munno tomumanyi naye bye omuntu gosobola okubuuza akataala akameese alien muyimbi Bobby Wine yali muki Bobby Wine yali muyimbi sina yali actually akyalina muyimbi kubanga n'ennyimba azirina ez'ennaku zino otegeera so kakati ekyo kyokka kibateeka mu ttuluba lyeri mu Ghana kkiriza ekirala Bobby yennyini yayimirira n'akonfaminga n'agamba mulabe bulabi kubanga nange nali bwentyo tumuwe chansi Bobby mwennyini okiraba naga nti bannanga omusajja tukole ki omusajja tumuwe chansi nange nali bwentyo kakati bw'oba wali bwotyo lwaki bwenkeera ku makya ne mbaako kyenkola ate munnungagana munvume munkole byonna bwe luli bwabikola ani yakuvuma lwaki temumugolola bugolozi anti ogamba nti muwe chance twali tusuubira change ayimirira mpande submission yange muzambia n'agamba kiswana kwogera kigambo kyayisizza mu kamwa naye bwewunye bavubuka kitegeeza nti nina kutegeera nga bw'otegeera okumanya nti fenna tuli bavubuka nedda obwongo bw'omuvubuka tubusuubira okuba nga butege okimanya akaana k'omuzungu ak'emyaka ena kakusinga entegeera eyo submission gy'owadde n'owulira obwo bwe buzibu bwe tulina bagenda mu bweru kati otugeragana n'abazungu wadde nti entegeera ate Mezaya byayagala era Mezaya asanyuse abantu bwe bati Mezaya amufudde omuteesa w'olunaku mbagala nnyo endowooza yaabwe balowooza nti buli omu olina kudisaidinga naawe Mezaya omwami oyo agenze gwe mbadde njagala ono owa budaadiri ono Bossman leka tuweko ku inginiya kale Bossman n'entegerayo towasa kubanga tonnatuuka inginiya yesebo mukamange Edi ogamba otya papa omusajja omuwulidde agambye yabadde akyalidde kyaliiwe n'alekayo obubaka kuba teyamusanzeewo ate bano mbubawakana kati neyanza egemu naye kumpa omukisa kuno nange empeeko gyasi kyempisaawo sina bigambo bingi kyabaddewo naye ebbanga lye tubeereddewo okumukuja kwa Alien Skin
n'olutalo bwe lwabaluka hello you black nigger, you black nigger, you black nigger, you black. Naye ndio yagala ebintu ebyo ne leero kati ekami zino bbiri zaafuna butakkaanya naye nga tizaafuna butakkaanya lwa bakulu bombi, zaafunya butakkaanya lwa bawuzi b'obunyama. Okitegeera Nuupu neekubwa automatically yakubwa ne bagisangula ne ku map ebaddewo ng'eri eyo mu nsikosiko. Kati buzibu ki bwe mufuna papa Alien Skin CEO ogenda kukoleza ate Nuupu eddemu ewulirike mu bantu wange bweyabadde esanyalaze mufunira obuzibu mubufuna wa Alien Skin ogenda kubamu akasanyalaze ate tuddemu tubawulire kubanga tubadde tetubawulira ekyo linyanga mati Alien Skin yabadde agenze kukuma muliro abantu bebaddemu bafune kabugu. Sina kukuma muliro ssebo yagenze oba kubesanyalaze kubanga tubadde kuno Edi biseera ebisinga bungi ani abadde na budde bwa Nuupu ani abadde na budde bw'okudisikasinga kuno naye inginiyo okimanyi mwawonanga abasiru temuwa musolo okimanyi mwawona bani gamba abasimi b'ettooyi gamba bawona abasimi b'ettooyi nga tebawa musolo. Ono yinginiya asima ttooyi yinginiya w'okusima ttooyi atoloza aliwo ekirala singa abasiru baaliwawo omusolo singa ono gwamutta baleeta omusolo gw'abasimi ba ttooyi ojja kuwulira ono yinginiya bwe yeerya bwe tofaayo mwafunye akapawa mwafunye firises ani abadde agendaako kimanyi ekinnuma okimanyi abantu abalina amaanyi Katonda ge yabawa bali mu kusima busimi ttooyi kale n'olaba ono muyinginiya ekifuba kyayina bannange tulabye ennaku walimadde weeyambawa ttooyi okanya kiteeka ku ttaka ly'abantu kulisima Edi owadde abantu balala kuteesa oba bawadde kuvuma abantu? Hapana. Abdu Tesamu Junior je. Gure wife wambi asose Junior. Abdu. Wanji mzee je baleko sebo muje baleko mwena basebo ne banyabo. Oli mutabani wa Amini oba ofaanana mufaanana? Mwe bali kujja ne muteesanga ku nsonga eyo ne mubeerawo muganda waffe. Muganda wange ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo dakiika nga 3 naye ekyewuunyisa mu byonna nti tulina abantu abamu buli omu alina endowooza ye naye abamu bava ku mulama ne bavuma abalala oba twazze kujjonkera simanyi. Edimeza yanzikiriza mpiseewo okwo obubaka butono nnyo dakiika emu denizze ku mulamwa gwe taata nzikirizibwa oba nedda? Genda maaso muzeeyi. Mbakubiriza mwena bannayuganda lunaku lwakuna wiiki egenda tandika lunaku lwankya naku zomwe zigenda kubeera 26 tondeko ekiwatule tuzimbire Family Bridge ennyumba buli muyimbi yenna ajja kubeerayo tewali kivulu kinyuma. Nina kyembuuzaamu Gagamero mwabuuze Gagamero lindako wenyini wenjagala okubuuliza lindako Gagamero mwakazimbira abantu bameka amayumba? Gagamero mwakazimbira abantu bameka amayumba kubanga n'abayimbi be mwasuubiza amayumba temugaba wanga? Ng'oli muyimbi okugezanga ani gwe batawanga nnyo oli muyimbi gwe basuubiza ne batawa ndi promota oli muyimbi oli promota Dax Vibes mwamusuubiza ennyumba temugimuwanga? Gende ya wa manager ajja kunnyonnyola ensonga bamukolera ekyo kubanze nazze wano ku kirala jakuddamu ekibuuzo ky'olulala oba ojja kuyita Edimeza ajja kuyambako awo saze kunnyonnyola ku ekyo Edimeza neyanyiza okuyisa obubaka bwo obubaka bwemusizaawo obwo Edimeza yakuddamu kusiibudde baaba aheebwa manifesto bakiyita batya aheebwa alabika ali biwanvu Junior
muje baleko mwebalire nnyo na baddala basebo mwena Edimizaya kyekiriwo webale tuleetera abasajja omusajja oyo n'ekibuzo ekyo wali kituzeemu wamma Gagamero wali ogwa yali azimbidde ennyumba akugambye genda obuze manager nze ndi wa Gagamero si manager nanti kyobola agambye tubuze Edimizaya mwogezi wa Gagamero genda kuzimbira ono omwana omunaku ani bwe yali agizimbidde oba toyagala kujja tonafuya batagenda kujja nandi mulange bulanzi ne muleke kulimba abantu Edimizaya wali Edimizaya mwogezi wa Gagamero tuludde mu music industry mu mwaka jja muli baana bato ani gwe yali agizimbidde Edimizaya mwogezi wa Gagamero Alien Skin Okay tudde ku Alien Skin mu Uganda kyemba mumanya nti fena tetutegeera kyekimu obutasoma buno buluma bukulu kati Alien Skin obutasoma bwe bumbonyabonya ebyo byonna byakola Alien Skin abadde ayimba music nga tabuuka gate aluyimba ne luva mu studio ne lukuba ku gate ne lumuddira munda kaakati neera kyabadde ayina okukola kugenda kukola ki kugenda ku NUP mbukukoonakoonawo mbukuwandiikawo okitegeera n'ate sometimes Alien Skin yagamba yakula yeegomba kubanga Bobi Wine kakati ebintu ebimu ne byakola ne bambirwa kwa nti teyasoma atenge omanye ekintu ekyasinza okubala kuba abantu bakimanyi nti amayirungi ago golaba amayirungi ago gakuba kati abaana abo bambi amayirungi gaba bakubye kati yabyo byakoze yalabye kyamaanyi nnyo nenga temuli nenga kyenjagala omugamba nti ne basipapa baaliwo sipapa yajja nakuba amasasi ku NUP aliruddawa basobi bani bona babikola dda bagenda okitegeera kakati neera yagenda okuddako okitegeera neera naye agenda yagamba ye kiroto kye kyali kyakufuna kawumbi n'agende wa Museveni ne bamuwa kawumbi kati ye biroto byo byatuukirira okitegeera ne mu kyobusiru kyayina natamanya nti akawumbi ako bokajjako kazimbira abaana b'ennyumba b'oyina mu bakazi ab'enjawulo oba osigaza zero balance kubanga omuvubu omuyimbi nga Alien Skin oba omuli w'amayirungi nga Alien Skin woogendera ku kizimbe ky'omuntu ne weekubya ebifaananyi mbweyo nnyo mbubanange ndi mu kuzimba so nga weekubya bukubya bifaananyi kulaga abantu ebintu bya kikoowu nnyo nze Alien Skin gyo baamusibye bulijjo manye ennyumba gye basulamu nti ennyumba ya Alien Skin nagenza okuwulira mbu neerandiro lya mubanja emyezi 2 emabega niŋŋamba kati omuntu okaaba otya okuba n'akawumbi nga tolina ne woosula neŋŋamba naye bannange tusomese nnyo abaana ojja kusanga be bamu bano ba inginiya b'okusima ttooyi be bano abadde wano nga boogera kati bye bimu byebyo nze muganda wange kyali wange Eddie nkugamba tusomese abaana baffe kubanga bagenda laba Alien Skin obwongo bw'amazima aga Katonda mugulu kye bumukozesa Eddie gosobola kikola oliwa NRM onayo osobola kikola ekyo kye yakoze Edimizaya yambuza gwe muganda wange Ati tetutegeera kyekimu abasimi ba ttooyi tubajje mu nsonga zino bwe gubanga gwe mulimu gwakola ogulabirira famire ye kiraba nsonga lwaki oba oguyingirira yogera ebikwata ku kyoteekeddwa okwogerako naye omusimi wa ttooyi muveeku osobola okumpayo omuntu omugagga nga yali asima ttooyi okibulira mukwano tulina betumanya omugagga yali asima ttooyi naye kati bw'abanga mwavu alyawo ajjawo nanti kati wuliriza kati kankubulire gwe sister tolumba mulimo gwa wuliriza njagala entegeera yammwe nanti yebaze emabega njagala obeerenga mu nsinga okoppa leka koppa abantu basirusiru nga Alien Skin mbweyo muwagira mukoppa kiki omukoppako waliwo n'omusajja oba oyo yani degino n'abadde agamba mbu His Excellency tatukangako waabwe okikakasa His Excellency tajangako wamu eyo gy'oli eyo baludda weeyo gy'obeera inkomyewo okomyewo gogo weda gwe njagala okikakasa His Excellency tatukangako wamwe ng'ajja okola ki ng'ajja okunoonya akalulu samukanjana
Ati yajja mu kalulu nga yakatandika paka saa zino ate yakomawo. We yajjiranga anoonya akalulu omwaka guli paka saa zino yakomawo. Kyoyagala okuŋŋamba kati takomangawo? Ate akomangawo yakomawo dda. Kati kankubulireko ekintu kimu. Omanyi mu abantu ba NRM obuzibu bwe muyina. Nedda nze siri wa NRM. Oli wa NRM leka kulimba. Nkumanyi oli wa NRM. Omanyi oli wa zigambye. Oli wa NRM saagala oddemu kulimba abantu. Oli wa NRM. Soka nkukude kino. Kati olwaki weewakana ekibiina kyo? Ebintu byemutawakana obuwakanyi. Toli wa NRM. Ekizibu kye mulina mwagala nnyo okukangakanga abantu. Tetukayana. Ono musajja wa NRM. Ate okangakanga. Kati wembera wa NRM. Ate nkangakanga ki? Ate nkanze ki? Sobola kukanga toli wa NRM. Abawagizi ba Nuupu Junior. Abawagizi ba Nuupu kyeki balowozesa nti mwe mutegeera osinga buli muntu. Wamanyisa. Mumanyi lwaki tubasinga okutegeera? Kubanga ffe tetusobola kukkiriza Museveni kutufuga egyo emyaka gyatufugidde mu bintu by'ekisiru. Olina emyaka anakuba taata wange olina emyaka osika myaka oli myaka 4 gwe patient oba patient olina emyaka 40 nayo kyawagira NRM ate nno ndi mwata NRM munnumi omutwe n'oyogedde matono ndi mwataano nkyamwagirira ddala emyaka 5 kyawagira NRM amazima agakatona mu ggulu ngenda nakumwongera nkulage nti entegeera yo nanti eva mulaba entegeera yammwe bwe mbagamba nti mwe musana kusima ttooyi nga muyomba mbwe avumye emirimu gyammwe kati mwe abantu abakyalonda pulezidenti Museveni kale teesa banange mwena abalamusiza abali ku mukutu guno banange nsaba twecontrolling wadde host taliiwo naye njagala twecontrolling kati banange okutwaliza awamu nze ekikolwa Alien kye yakoze takyagadde era nkivumirira nese kuvumirira yenna. In fact gwe mulundi ogusoose okulaba abamu ku bawagizi in fact abawagizi abasaidia Alien ku luno guno omulundi mbagadde nnyo mbagadde lwa nsonga nti yes ekikolwa ekikyamu bakivumiridde ng'ekikyamu naye ate ne basigala nga badifendinga omuntu waabwe ekitali ku bawagizi ba Nuupu kuba omuwagizi wa Nuupu ogenda kwesanga nga Kyagulanyi alina kyeyayogedde ekitakwatagana naye tayinza kuyimira n'akugamba nti wano Kyagulanyi kyeyayogedde si kituufu naye abawagizi ba Alien asooka n'akugamba nti amazima wano kino ekikolwa saakyagadde n'alyoka n'adifendinga omuntu we era kino ekikolwa kino n'akyagadde ku bawagizi ku bantu abawagira gundi Alien ng'omuntu kati okutwaliza awamu Alien nze wengana nti kyakoze si kirungi omanyi Nuupu awo weeri kati saawa zino yafuuka public entity kwegamba ekibiina nga Nuupu kati saawa zino wekiri eri public entity nti kwegamba nga bolaba ekitongole nga NIRA nga botayinza kgenda n'olumba ekitongole nga NIRA botayinza kgenda n'olumba ekitongole nga NUP saawa zino kuba kati saawa zino NUP yasuka ku kintu kye bayita nti Bobi Wine ng'omuntu kwegamba kati kitongole ky'abantu otegedde kati awo weemugambira nti kyeyakozaawo si kirungi. Ekyokubiri Alien wano kyeyakoze ekyo ayinza okuba yakikoze ng'alina ensonga ze ng'omuntu naye ate